Ekitongole ky'amawulire ekya gavumenti ekya Uganda Broadcasting Corporation UBC kirina emikutu gya terefayina 4 ssaako radios eziwera 14 eziweereza mu nnimi zonna eza Uganda. Zino kuliko Star FM, Magic 100 FM, UBC Red, Mega FM kibuga ky'eggulu, Bululi FM Nakasongola, Geya FM District Kasese, Voice of Bundibujjo, Totore FM ng'eneri Karamoja, UBC Butebo, UBC West Nile FM ne UBC West Mpikahona. Mukafuba okwongera okunyweza amakanda gaabwe n'okunyweza ebyempuliziganya bya gavumenti, ekitongole kya UBC kigenda maaso n'okutwala leediyo zaakyo okumpi n'abantu baweereza. Okutandika n'omwezi gw'omusanvu guno, radio ya UBC West Nile egenda kusindogomera mu kibuga kya Arua, UBC West Mpikahona egenda kubeera Mbarara, ate nga UBC Butebo yakubeera mu kibuga ky'Embale. Bw'abadde alambulira studio empya eza UBC West Nile mu kibuga kya Arua, Minisita omubeezi w'ebyempuliziganya Peter Ogwang agambye nti ekigendwa mu kino kya kusembeza obubaka bwa gavumenti eri abantu ba bulijjo. I want to call upon the people of West Nile, please welcome back home. We have all accepted and agreed that we are going to have the national broadcaster to be the lead national television in terms of communicating, and we want it to have a national coverage. So West Nile, this is one of our sites, which is the entire meant to help us have the entire West Nile covered. So we are here to look at how do we improve efficiency. Like there has been a request from most of our local leaders that we decentralize our services back closer to the people. As you all know here, currently we are being here hosted in where? In Kampala. But in the next, by July, we expect to have a radio station, a full studio here. Minister Ogwang yabadde awerekeddwako amyuka ssenkulu wa UBC Morris Mugisha ne ttiimu y'abaengineer ba UBC yategeeza nti gavumenti emaze okuteeka obumbi bw'ensimbi za Uganda 22 mu mbalira y'omwaka guno okwongera okunyweza ekitongole kyayo eky'ebyamawulire ekya UBC. But I want to now confirm His Excellency the President did direct that the Minister of Finance gets money, and I can confirm the Minister of Finance did communicate to me and my colleague, the Senior Minister, that they are going to provide UBC with additional money. That's 22 billion the effect of next financial year. Ezimu ku nsimbi zino za kugula ebyuma ebibunyisa TV mu ggwanga kiyite free to air, ssaako okwongera amaanyi mu byuma ebikasuka amayengo ga radio mu districts ezibadde zikyakola obubi nga Bukwo, Kapchorwa, Kotido, Pakwach, Kitugum ne district y'e Moyo. Okusinziira ku Morris Mugisha, enkate bakubiddwa gavumenti tebalina kyakwekwasa wabula okuweereza. So we are talking about UBC West Nile, we are talking about supporting Mega FM, we are talking about the infrastructure in Lira to be able to have free-to-air television, and also transferring Totore FM from where it is broadcasting, where the transmission site is, to Moroto town, so that we are able to serve the people better. So it's quite exciting because the ministry has supported UBC to get budget support for the next financial year. We believe that in the first quarter of the next financial year, we should be able to move those radios to where they're supposed to be, but also support the radio network here in eastern Uganda, where we are trying to acquire new transmitters for Bukwo, Kapchorwa, Kotido, and of course the Totore FM channel, which will have a newer and better transmitter. Wabula, Minister Ogwanga yenyamidde olw'abatamanya ngamba okwesenza ku ttaka lya UBC era nga banabawadde emyezi 2 gyokka okulyamuka. Mu nnaku 3 z'amaze nga atalaga, Minisita Ogwanga alambudde amatabi g'ebyempuliziganya mu bitundu by'e Karamoja, ebitundu bya West Nile ne Acholi mu kwongera okunyweza akaweefube w'okusembeza obuweereza obw'ebyempuliziganya ku muntu wa bulijjo. Ndi Bernard Higa ku lwa UBC.